Musibe mutya abami n'abakyala abawuliriza n'abalabi ba NCK TV mwebale nnyo mwebalire ddala kulaba videos zaffe. Mbadde mbasaba abatanaba ku tappinga ku notification button ke kakadde akali mu koona tusaba mukatappingeko mufunenga video zaffe mu budde era mu bujjuvu. Omuvubuka ono Pressure 24/7 amanyikiddwa nnyo ku TikTok era ng'amanya g'amatuufu ye Ibrahim Musana. Muvubuka muto, muvubuka wa buvuyo era nga wetwogerera ye yeeyita Kabaka Pressure. Wetwogerera Kabaka Pressure Alabidwako Luzira mu mbeera embi ennyo nga bwe nkimazeeyo. Pressure kuba yakwatiddwa Gakaaba Gakomba. Maama wanyu anoonyerezebwa tebannafuna wanganda yenna okujjako abantu okujja mu comment section za TikTok ne Facebook nga bagamba baakula naye bamanyi ewaabwe bagenzeyo ewaabwe naye teri gwe basanzeeyo. Kyeka bambi ab'eŋŋanda ze beekukumye ewantu beekwese kubanga ebya Pressure 24/7 byo bibi nnyo. Takkiriziddwa kuyimirirwa ali awo mu mbeera embi era nga ne wajje bamututemu Luzira yabo abakozi b'ebikoloberwa ebisinga. Pressure 24/7 oyinza okwebuuza lwaki yasibiddwa. Ono omuvubuka enfunda eziwera azze ng'alumbagana Kabaka wa Buganda, alumbye Kabaka, alumbye President Museveni, alumbye abantu abanene mu gavumenti bangi era ng'ebigambo ebimuva mu kamwa bya bulabe nnyo eri Obuganda ne Uganda ng'awamu. History ffe gye tumanyi eya Uganda ye si gy'amanyi era nga ontatandise okwebuuza ddala ffe bye tumanyi bye bituufu oba waliwo ka foul play. Omuvubuka ono avudde enfunda eziwera ng'agamba abantu abali mu Buganda Kingdom oba Kabaka wa Buganda n'abalangira n'abambejja si be batuufu. Agamba nti obuyinza babutwala mu lukujjukujju era ye agamba Kabaka wa Buganda si na Muganda era President wa Uganda naye yajja mu lukujjukujju ng'agamba President wa Uganda mutabani wa Amin. Ye bw'agamba ate oluvaawo n'agamba nti muganda wa Amin era awoza nti omukyala Esther maama wa President wa Uganda Kaguta Museveni yaliko mukyala wa Amin. Kwegamba ebintu bye tebitegeerekeka era wobiwa nnyo attention oyinza n'okulumwa omutwe. That is pressure for you. Era nga wetwogerera bambi Gakaaba Gakomba yasibiddwa. Kigambibwa nti agenda twalibwa mu kkooti e Mengo era bagamba tebagenda na kukkiriza mukyina kumuyimirira era buli amanyi Pressure bwa mikwano gye bonna bamwesambye tewali gwe bali mu kufuna. Pressure embeera ye bambi yo si nnungi ate guno gwe mulundi ogwokubiri ng'asibwa naye tawuliriza. Muvubuka wa muto munene tawuliriza. Wano wiiki ewedde kyali kigambiddwa nti asibiddwa n'avaayo n'asekerera Obuganda n'agamba nze musobola okunsiba nze Kabaka omulamba musobola okunsiba era olumu abeerawo n'ayogera n'agamba nti ye omuzimu gwa Kabaka Mwanga gumulinnye n'atandika okwogera ebintu ebitali birungi n'akaaba naye nga ye wetwogerera Gakaaba Gakomba era buli wa kika